bakuwadde tubanga abakuwoze obuwozi mukwate bulungi kirabika bulungi kitto omanyi nze nenkambwalamuko wali wansi omukulu naŋŋamba mugambe nti anti ffe tuli bakambwe omanyi bwaŋŋambye nti anze ndi mukakamu kakati toyinza butasobola maka. Anyway, congratulations and welcome to the world of love and marriage. Mutuzalira abaana twagala tweyagale nga tumanyi tulina abazzukulu temutulwisa ate maiko tebatulwisa ate sebo selekta. Put your hands together. Beautiful. Omanyize kati wano mbeera taata. Ate tuba bakambwe ennyo ku bintu bino ebyala. Basebo ne bannyabo omukama yeebazibwe. Abeeno basebo ne bannyabo omukama yeebazibwe. Ya amanya n'eddoboozi bampita Mugwanya Michael. Erinoonya ssente buli omu alimanyi King Michael. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba. Omanyi abantu bwe bakwatagana babaako bye bafaanaganya. Omukyalo n'agambye mbu bw'asanyuka ennyo ebigambo bimubula. Ate nange eno bwe kiri. Nsanyuka ennyo ebigambo bikola ki? Bimbula. Naye nga ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti omukolo guno gugenze mu maaso era ne gutuuka ku nkomerero nga bwe gugenda okugenda nga buli omu musanyufu. Tewali kyakwekwasa, tewali alwana, tewali ayomba, buli omu musanyufu, buli omu alina ka smile ku face ye. Gloria nkwagala nnyo muwala wange. Naye ate Mukama wa buyinza era Mukama wa maanyi nti nfunye agenda ate okunyambako ate okwagalira. Uncle Anthony njagala oyagale nnyo muwala wange, mwagale nnyo. Naye ate era obadde okinaga nti omwagala. Olunaku lwe bampita nja kunsonyiwako ngenda kulandagamu katono. Olunaku lwe bampita nsisinkane Uncle Anton twali tuli bize nnyo mu kibuga eyo ne ŋŋamba Silver Senderako wano ono gwe nkola naye omwami ono gwe mbeera naye right man wange. So ne mugamba batuyise entebe naye ati tugende eno okumaliriza bino bya concert tukoze tutya. Naŋŋamba sooke tugende tulabe ab'entebe. So twajja speed y'amaanyi era mu bitaala awo ku kizinga awo ku muzinga awo twali tufunye accident. Emmotoka ya drone eriko express whatever yali etumazeewo. Naye Katonda yatuyamba nekomera ddala wet. Yakulula emipiira nekomera ddala ku luggi wange wet nesiba. So omutima gwankuba nnyo ne ngamba mbadde situuse gye ndaga. So essanyu lino lyonna nali ngenda kola ki? Lulekanye olw'okuba Mukama wa maanyi twasobola okutuuka. Era Gloria ne mugamba, Uncle Anthony ne mugamba, ne mama ne mugamba nti tuze tukakale tubale tufunye akabenye. Ne Mukama Katonda akoze ki? Akatuwonyezza. So omwami oyo ne mugamba nti osiimye ogenda kuwasa Gloria. Yali akaabye amaziga nga ntunuulira bw'ati. Nangamba King njagala Gloria. Nembuuza Gloria oyagala Anthony. Ate ye naye tayogera. Oba family yonna bw'esanyuka ekaaba bukaabi, ye akaaba ate bukaabi. So Gloria ne Anthony mbaagaliza obufumbo obulungi, mbaagaliza obufumbo obw'amaanyi, mbaagaliza obufumbo obutaliimu kulwana, mbaagaliza obufumbo obw'okuteeseganya, mbaagaliza obufumbo obw'okuzaala.
Anthony jobeera eyo ewammwe eyo mu Eastern naye abawagizi bangi ne kati ategeera kuba n'ensonga y'amaanyi nnyo etwala okuyimbayo nga kwegamba manyi nti gye ngenda nja kufunayo olwendo lw'otuzzi biweeko kakati nina ekirabo kye naleetedde abagole bano. Uncle Brian saba oleeta ekirabo ekyo. Mikwano gyange gino gye mulaba wano bwe tutuula bwe tuyomba bwe tukkaanya bwe tukola essente bwe twezimba, mikwano gyange gino gyaŋŋamba nti King tukuze, King eno essaawa enseerabe nti naawe oli musajja w'amaanyi nnyo okutuuka okuvaamu omwana oyo n'asiimibwa omuntu n'agamba njagala kuwasa muwala oba naye si kyangu mukikubeereko omugala ekintu ekyo. Mama Gloria Mama Gloria webale nnyo, webalire ddala obufumbo nekyekusibirira obusungu bwo njagala bubeere bumpi nnyo naawe nga tebumala ddakiika 2. Beera ng'obwamaama nga bwe mukyakalamu katono ng'okoma omwami n'ofukamira n'okola otya n'omuwa ekitiibwa. Ekirabo kino kireete bajje bakifuna ekirabo kino. N'emikono ebiri. Ekirabo kino bwe munaakitunulangako mubeere nga mujjukira ebigambo ebibagambiddwa olunaku olwaleero ebitali bya muntu omu, ebitali bya nze nzekka, ebyabateesiteesi, ebyabakwano bammwe, bwe munaakitunulangako. Wabula nga sinta kirabo kino njagala mbabulireyo akantu kamu. Timwatulabye nga tunyumye nnyo era obedda buli mwatugamba munyumye mukutte emiggo, naye omuggo ogwange gwa njawulo gwe mbadde nkutte era nina sitole yaagwo katono nnyo. Nva mukukomanda tuguzaaguza paguna omuggo guno. Omuggo guno basebo ne bannyabo edda nga nakatandika okuyimba nalinyanga baasi okugenda Northern Uganda eyo Western nawanga sinaba kuba wamaanyi nnyo, naye omuggo guno nagugula pakwaki awo ku bridge. Naye omuggo guno nga sinagusasula nasooka nenfuluma ebweru nembuuza anguziza omuggo guno nti omuggo guno gutegeeza ki? Nagamba omuggo guno gulina ebintu bingi. Omuggo guno kambi bannyonnyole wano nti omuggo guno gulimu ekiso aye ne gusigala ng'era muggo. Kwata wano, kwata onyweze, nyweza, sikamu ekiso ekyo kimpe wano. Tuli bw'aba akulabye bw'okutte talowooza nti omuggo guno gulimu ekiso. Ekiso kikino wano, kino kyakulwanyisa. Zaamu mpa omuggo ogwo, njagala gutobera bano mbawulire n'ensonga lwaki mbawatobera. Omuggo guno mugukwateko mwenge, omwami kwate wano, omukyala kwate wano. Omuggo guno mubatonera mu bufumbo bwammwe nga si gwa kwekuba, si gwammwe kwekuba. Omuggo guno mubatonera kulwanyisa balabe bammwe. Gloria bw'okwata eno nga balabe babalumbye n'omwami n'akwata eno, omwami bw'asikayo asigaza kisugwe n'osigaza kifaalu okube abagenda okuleeta ebigambo mu makaago. Omwami ekisa ekyo kitunuze mu bantu abagenda okuleeta ebigambo wakati w'obufungo bwammwe. Era njagala mubukuume nga ddadi yatuwa omuggo guno kulwanyisa balabe baffe si kwekuba. Kyekirabo kye mbawadde na kino nga nze bannange sijja kwogera nnyo kuba entertainment ekyali y'amaanyi. Nebaza nnyo ddadi wange Ragadi yatuuse edda mwali mu nyumba mukubireko obulala.
Lagadi oyo eyanzija ku lido ogenda okutandika okuyimbira ensi. Eyo story empanvu mumanyi nnyo naye tetujja gigenda wala. Naye yaŋŋamba King jangu otandike n'okuyimbirako ku bantu beeyo kuba lido akutte n'obuyimba obulala. Sagenda basanyusamu Dadi Lagadi. Ne neebaza Nkufugita. Ne neebaza n'emikwano gyange nti omukolo guno ogw'amaanyi gwe mulaba. Nga Mama Gloria babagambye nti emikwano kyekintu ekyasinze mu nsi. Emikwano gye gikoze omukolo guno. Emikwano gye gikoze omukolo guno. Neebaza mikwano gyange, baganda bange, bakama bange, abagagga bange, bayimbi bannange, mwebale nnyo okulaba nti tetuswadde w'emikolo egimu giswaza. Abantu abamu bajja ku mikolo kuseka, kugamba kino kyaganye, laba kiri kyaganye, laba bana bayomba. Naye wa kamera n'ateekayo ekintu ekibi anaabanga oyo atulinako obwezi nnugu. Omukolo gutambudde bulungi. So, n'olwekyo sijja kwogera bingi nnyo, wabula nja kwongera neebaza omwami oli yazze ne mukwatako mu ngalo. Bwe nkutunuulira Mama Gloria, ndaba ng'okyali mbooko. Era ssebo eggaali gy'ovuga gaali nnywevu, gaali ngumu, muvugire ddala mutuuke ewali ekyo mulina okutuuka wamu. This is Mr. Nanabyedda Brian. Ate wano ku left wa Gloria we wali Brian atyanoonya. Nkubira abaana bange akalango. Brian anoonya. Ate ono ye Sauda. Sauda ayimirirako naawe. Aha. Ne Sauda naye anoonya. Sauda naye anoonya. Wangi? Amagala gye wendi. Kakati mukkirize bano abaana bange ab'obuwala bano. Ninawo bemulaba wano bakozi b'amaanyi, bakakaalukanyi, bayiribi. Kati ekiwoowo kyonna obwedda kyemuwulira ekikuba ttenti eno nga Gloria ayingiddewo, yimirirako. Oyo ye yakoze ku byekiwoowo. Obwedda kyemuwulira, obwedda Gloria wonna waayita eri ekatabi, obwedda bangamba bannange oyo mwana ekiwoowo yakijjewa, oyo ye supplier. Tukwataganako biwoowo n'ebigenderako byonna, ate nga bw'oba omwagala, bw'oba tondabye oyinza okulaba Mama Gloria. Otwaye Mama Gloria okuba ku namba y'essimu eri 0709 416 079 oba wali ku Kitolo Market Complex lock up info. Tuli wamu abagalwa, omwana wange omulala aliwa obwa frequency vaults abantu nabo babiwoowo, yimirirako. Temubeereeyo abaana bamwe ne bawunyanga enswaswa ng'abaana balina ebiwoowo webali. Ababeeyeyeyeyeyeyo bennamunkekeera mubagambe bajja bagule biki ebiwoowo. Kakati oyo ye akolera ku Pioneer Mall. Actually n'oli naye anoonya, sinnabagaba. N'ono naye akola atya? Anoonya. Ono akolera ku Pioneer Mall. Wali ku Kampala Road. Enamba ye yessimu eri noti 7 noti 2 57 89 48. Kuba yagala ekiwoowo nga kye yampadde ko yange dadi genda obunye bulungi. Annange nze ntonya mooli. Kakati abaana bange aliwo omulala omukozi wa keeki, yimirirako. Oyo ye yakola keeki. Keeki eyasalibwa eyali president wa America Barack Obama bwe yalinga azze mu Africa, wali e Kenya bamujja Uganda yakola keeki oyo. Era kampani eyitibwa Nina's Open Cakes. Ayina namba y'essimu eri noti 700 87 7 oyo naye omwana akyanoonya. Bwe abali wano nga weetaaga omuntu omulungi, kakati obedda mulaba abali wano ba service provider
abalina amasimu, abalina zi walkie-talkie, abalina zi radio call, amasimu agebbeyi bano bonna ge bakozesa okukwata video wano. Mwana wange yimirirako. Oyo muwala wange akola la company eyitibwa Phonelax. Phone what? Phonelax. Era nabo basangibwa wali ku Pioneer Mall. Enamba ye yesimu eri noti 7 noti 8 1455. Oyo naye akyanoonya. Nzijja ne mubalenzi mubeere bagumiikiriza nabo bangambye daddy otukubira obuki obulango naye mwe ate mukyali bato nnyo. Abakulu mube nibo kabe ngendo okubira obulango. Tulamu abaagalwa. Kale n'olw'ensonga eyo kambawumuzeemu nga bw'abagambye tijjajja lagadi digida tuli naye mu nnyumba kati bawumuzeemuko bwe tunabanga tumaliriza bawumuzaamu ate tufune okwogera okuva. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange mbeebaza zomanyi bwe mbadde essanyu eringa ebigambo bimbula ate nga ndi mukazi mwogezi naye ebigambo bimbula bwe mbadde essanyu eringi. Bannange mbeebaza buli ssekinnoomu ayimiridde wano wakati waffe n'atukwasaganyizaako okutuuka ku mukolo gw'abaana baffe bano tubeebaza. Neebaza okusookera ddala omukyala Rosette Kabuye n'omwami. Mbeebaza bannange oba oyagala ensi ekugondere weeyise bulungi. Singa si mukyalo oyo n'omwami bino byonna ebyalibaddewo awatali kikumi kyaffe wabula nga Gloria maama Gloria buli kimu kyonna nga maama wano ekifo ebyensula ebyokulya buli kintu kyonna abantu abo bannange mbeebaza. Tweyanziza nnyo maama Kabuye n'omwami tweyanze eki. Anzirako okwebaza abazadde abatuzaalira Anthony. Mwebale kujja, mwebale kutukwasaganyiza wamu, ffenna ne tukwasiza wamu okutuuka ku mukolo guno. Neebaza ab'ekibiina kyange Daifai Committee keeke eno gye mulaba kibiina kyange. Mbeebaliza ddala mwebale nnyo ddala. Neebaza nnyo bataata abazaala Gloria, omwami King Mike n'omukyala Luba wange. Bataata mbeebaza okuva ku lunaku Gloria bwe yagamba taata we nti ndeeta omwami awaka. Mwayimirira wamu ne Gloria okuva ku lunaku olwo. Mwebale kuyimirira wamu ne Gloria. Mbeebaza kuba tokisangasanga awantu awalala kubanga oyinza okugamba taata neyesuulira gwanagamba natunanga ewa omuleeta muleete naye abadde mu kintu kino okuva dde wano paka kati. Mbeebaza ddala. Neebaza taata atukuuma ewaka. Omwami Asumani Saalo. Omwami oyo atukuumye bulungi bannange ye Gloria we mumulabaawo. Atukoledde ddala bulungi kubanga ensi yatabuka ennaku zino. Omwami oyinza okumufuna n'ayagala gwe n'omwana n'amutwaliramu naye oyo takikozeeko paka Gloria gabamututte. Era taata Gloria mbadde nkusaba okwate omwami mu ngalo.
oyo atukuuma ewaka atulabirira bulungi kubanga kati dadde ebiseera ebisinga atambula n'agenda ebweru. Gloria school fees ziizo naye tamanyi ani atudde Gloria ku ssomero, ani amunonyeeyo, ani amukyalidde yoyo. Nenebaza church ereze Gloria eya church ya Mountain Zion Katabi, bannange mukoledde ddala omulimu gw'amaanyi. Nebaza omusumba Kasirye n'omwami, bannange muleze Gloria mu mwoyo, mumuleredde ddala, mwebalire ddala. Nenebaza church ya Pastor Evening Mugalya, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kulera Anthony okutuuka awo n'atwala mwana munne obufumbo obutukuvu. Sirina nabyakwogera, naye nze mbeebaza ne komiti yonna ey'oku kyaki abaawo nabaffe tubadde ne meetings nyingi ezitali emu babiri. Oyinza okutulaba mu Katabi n'okusanga muyo mu Lugonjo, buli wamu otusangayo. Ndowooza ne bagamba ono Nazaalo wa kika ki bannange, buli wamu atambula addeeri naye nga konna kwagala. Nze omanyi njala nnyo abaana bange, era oza okukikwatagana n'omwana nziwawo omubiri era na taata bwakoze, naye nkwebaza webalina okwagala Gloria, olaze Gloria okwagala. Si kirungi kwagala muntu ng'ate afudde n'omulaba ng'aleeta ebibuli biki naye oyagadde Gloria, kubanga omuntu ayagala omwana ng'ate ali walala, ebyo bikolwa bantu nga muli awo mwimbi ye taata walabira omwana naye abadde nga era wava akasimu naga dadi kino tafaayo nti oba maama yalaga eri akimwanga omwana waayinokolaki. Anthony kano kagenda gy'oli, nze maama njagala abaana nga bwe nneeyagala, kyokulaba nze nange Gloria olunaku yagamba nti Anthony agala mukwano gwe nakusembeza nga Gloria, nendaba nti Gloria baba alinnye era nze mba ndaba Anthony kuba nze nakutwala ng'omwana, naye nkusaba ekintu eki kyenkubanja kwagala Gloria. Nze siina kyenjagala kirala, njagala Gloria gwe nga bwe weeyagala kusaba oti n'ogamba nti neeyagala bweki, njagala Gloria. Kale Gloria agende kugenda ku poliisi abaga eti Anthony anjagala nnyo bannange mukone mumusire mutwale mwagale era mbasabira emikisa okuva wammwe mbamaliza emikisa yonna, Mukama abakulembere mu mikisa buli awagaanye tetujja kubangawo. Mukama mwekwase Katonda naye mulezi wammwe. Amuliiseeko kamera zonna zitunudde wamu wa Gloria ng'aliisa ku mwami we. Anxiety y'obuliisi bwandaba ng'eri haali tona awulira ayagala okumuliisaako nga keke nga ne bandi nayo bwetuwa. Oluvannyuma tujja kuteekawo abaana wano tutandike okufuna ebirabo, naye tujja kusooka tukolekitinga ebirabo mu bazadde abatuzaalira Gloria mu bitegeke ku mmeeza. Ebirabo ebisigaddeyo tugenda bino naawo, abalala bajja kubireeta. Abazadde eno abatone bamaze okubiwaayo, abalala babirina mugenda kuba mubireeta nga ne bandi nayo bwebanga ekooka. Toni naye aliisizaako n'okunywesa ku kabiitewe. Oluvannyuma lw'ebyo bwe baasitukawo buli omu n'awa munne kahaaga, n'amugamba nti ndakushaaka. Amugambye ku ndakushaaka, ono n'amugamba nange ndakukunda munonga. Yes.
Right from there, bwe bakutte cake basoose ne bagenda eri mu bazadde baffe abatuzaalira Gloria ne bagabulayo cake eyo wagendayo essowaani 2 ezeetongole n'endala essowaani 2 bazitegeke ezijja eno. Kale tugende selekita batambuze bagende eri bamaama ne bataata ne bakojja ne basenga nga ne bandi yaffe nayo bwegenda mu maaso bwe baana banga bavuddeyo bagenda kujja eno mu bazadde abatuzaalira kuleeta ekirabo nga kiri special era bantemyako nti baffe abali wano ne bafuna big look. Mulindeeko bagambye mutandikire ewali maama ne taata mulooke mujje ewalala. Essowaani emu mulindeeko, essowaani emu mugikwase ono omukyala nomukwateko emu. Musooke wali ewali daddi wali soka wali daddi awo ate Gloria daddi omuliise nako. Gloria oliiseko ku daddi nga sinaba kuva ku microphone kuba njagala handing over to the band. Kamera kwa wansi oliiseko daddi emumala eno essowaani made okuba gyalina egenda kuteeka ewali maama eyo mugireka wali baddadi ejja kutambula. Kati mujje wano ku tebo ewali mami newali jjajja Winnie. Mu bantu abatamisinga meetings balituuza zonna ye jjajja Winnie. Webale nnyo jjajja Winnie, webale ddala. Wabula eddakiika 2 mbe ku microphone njagala ku handing over to the band. Kakati njagala wabaawo endala egenda kutambula kale egirekaawo ku tebo ewali mami etambule eteekaawo ku tebo Gloria. Bannanga I want to hand over to the band nga tuvudde ate eno natuvudde eno Sironko ne Buduuda. Nayigira emyaka gyonna badde mukikubira mu ngalo bamaama mwebale. Njagala okwebaza mwenna abaze wano muweseze Magema ekitiibwa. Waliwo yabadde yeebuuza naye mpaka sitole ki? Eno ye sitole abamawulire bali wano. Eno ye sitole entuufu. I am so happy kubanga katize ekinsanyusiza kanti babuuliro gye kiva. Michael mutabani wange mu ndongo. Ti Michael gye twava naye ndi musanyufu nnyo okulaba nti Michael gentleman. Omuntu wajja n'agamba nti oyo muwala wange agenda kukola embaga. It means a lot to the people who are just talking. Abantu abasinga boogera balina emyaka 10 tebannafumbizayo mwana. Naye kigaana abaana b'okufumbirwa oluusi empisa ziba zaagala mu family. Kakati ze eno entanda gy'ekusibira Anthony yagala Gloria. Kwanza kati abeera omwana wange. Abantu bano bonna abali wano ebajja tusunga singa omukyawa. Gloria yagala Anthony. Bano abantu bano abali wano bonna ekibaleeta ku mbaga eno bajja gamba twakola embaga ne tuneka ne tunyumirwa n'olekawo munno. Kati ze kyenjagala okubagamba nti olwaleero yenetanda gye basibiridde ze mbadde mufumbe emyaka egyo emingi. Empeta yange ku ngalo tekola ki? Tevaako. Ate njagala okubagamba nti obufumbo temugenda kubula mu bigambo bya TikTok. Obufumbo temugenda kubula mu bateesi. Waliwo abanyiize dda nga balaba kadaali 10. Kakati njagala bagambe ekintu kimu. Yagala mwana munno eyetukakola ki? Tenabanyimba kabenengaba. Kama ukome empete by'endabi mwetokote. Kona. Tugenda maaso. Akalulu kabagale kaliwa.
Surprise wensanyuka tenkuba non-stop. Kona kemba Mountain Elgon. Olwokuba akwagala nnyo. Bebale selekita kale kati meido. Nti olwaleero ffe tuli ba businessmen. Okuyimba business. Ate tuli bategeevu. Ate mujjamu omwana bw'ati n'agenda mu famire ya Anthony bw'eti. Bane mukikubira.